obadde okimanyi nti nazannyako omuzannyo ne Nampijja Florence ewa ku gundi ku Bati Valley baali baguyita batya baali baguyita batya ye bannaye gwali gwa John Segawa nali munga munnamawulire twazannya ffenna naye nja kunyumiza oba gwe endooza gwegwo naye kyali baaka stage awo ndikikunyumiza lumu ng'abaswamye bayitirivu naye nga buli lw'obanga ayogerako ne Nampijja omukulu aggukirawo twagulimu anti ne Gondi oyo yali bbaawo ebiseera ebyo yani oyo omusajja oyo mutunuza ddembe mwogera mpola yani oyo omusajja oyo yani ono wa aromatiki Lubowa si yali bbaawe ono mbavuka ali awo bambi yalabika bulungi naye nga ne babeera ku siini eri azannya muba mwakatali kwokugera ne Nampijja siini nga yawedde bakozesa buti bakozesa dduguki tewali yayogerako ne Nampijja wadde omukwanayo akagaamu waliwo abaali batandise ne director yennyini omugamba nga buli wabanga ayogera director n'abugambo Joni yagambako omusajja kiki netusikiriza ono kunnyonnyola ebyagenda okukola Ruthi n'angamba bannaye ezzike terigenda lya mugaati mu muzannyo guno Ruthi Kalibbala yagambanga bwati naye kasooka olaba kati nze naye sinnabimanya baleeta obuugi babi nga Nampijja njagala nyo bannaye onoonywa ku buugi biki nga tunyumyanyumya nnyo naye kati nze ka buli wenvaawo wabaawo ayagala okukola ki zoro sinnamanya kigenda mu maaso nti tuzannya naani n'omukulu kati tosanyumya nga tonkoonako oli ajja waliwo yali azze kati Ruthi yankona anziza ku bbali nanga omaye ekiriwo nti nedda olaba yo Nampijja n'olyo beekwana oli bbaawe nti yinki ambuuza Nampijja oyo bbaawe sikwombuuza biki ebyo si tuzannye omuzannyo kale nga tudde mangi nga tudda ku sayidi ne Ruthi tutuula beetu Ruthi nga ngamba njagala obeeko kye weetegereza wano olaba buli musajja agezaako kugenda ne Nampijja omusajja oyo yajjirawo ogenda kiraba nga tufuna we tutuula kati kava ya Nampijja yalinze nga Nampijja aneetaddeko nnyo baati alaba nze ndi simple tunyumya bino bya kisiru kati yeewala confusion bino ebisajja bino bitwali tuzanya nabyo byagala omukwana kati Ruthi babiŋŋamba I withdraw tetukyanyumya mbeera eno ne Ruthi Kalibbala aŋŋamba okirabye oli aba yakajja bakyo tandika onnyumya noono anti oli tayogera nnyo ajja baati bannaye kiki ekigenda mu maaso ayogera mpola mwogera mpola naŋŋamba okitegedde kati waliwo ekyatumenya lumu omusajja aba ali ku seeti tuwulira tuli backstage era ayogera naddala ki omusajja okutambula tuli eno oli azze okwogera ne Nampijja omusajja nagguka nyumya nga tonsika sitole kiki ekigenda mu maaso twafa ne Ruthi twabwatu bannaye abantu bakuuma abakazi naye enkuuma y'oli omusajja nali sigirabangako sajja oli yali akuuma omukazi nali sikirabangako obulamu bwange bwonna naye nja kuwa emboozi eyo lumu waliwo awo gwe baali bayiiridde obuugi ate nga baali bagenda mumuyira intentionally bamugambe essole kalona n'amusaasira n'akola kano twalimidde ku muwala Nampijja oyo Nampijja w'amaanyi nja kuwa eyo emboozi kaatebe emmala nja kuwaayoko emboozi yaabwe mugondi mu aromatic nina emboozi gye nagwako eyo bannaye naye bannaye nina ebintu mu mutwe guno njagala obe ng'onkwata bulungi nze nja kuwa emboozi nja kuba ngikubuulira ebintu si byangu lindako waki tugenda mangu betyo nga nkyapimiza abantu gakuluma njagala owummule mu bagambye bed rest ojja kunnyongera emboozi ewiiki ejja nja kunnyonnyola emboozi ne Wudi ali ku kyennaku zira Ahmed Lubowa nze wabula tonjasamira
Ahmed Lubowa naye w'amaanyi omwana oyo yaleeta akantu mu lockdown ezo gundi ze naye beekyawa kati tebeekyawa ne basigaza my brother my sister ate kyekigenda okuntuukako tewali kijja kuntuuka kabaagala okunyiigira banyiigi nze nina we nnimbye beekyawa tebakyali bonna olugamba nti luli mukunzunza bannange nina ebigambo kati lwo luno luntutte mu kakubo gye ndi mukwogerera ebigambo naye nga baddi yamuli mutya namukasa wano Fred nagawe ekibiina kya Nuupu yenze mwennyini mwene mu mubiri ne mwoyo bannange bampadde olugambo emisana so kati maze odi processing kwe kulubawa bannange mbadde mukimanyi kikibba basajja yeeyongedde kwatedde enziri obulungi munange baba Florence how are you wasiibye otya baba Florence nampejja munange anti bava kuŋŋamba nti gwe wakoledde Uncle Ahmed Lubowa birthday ate Uncle Ahmed Lubowa aba uncle wange teyaddirango abaana asiba ati omwana w'amannyina zikinaalabika kiki tetuyinza n'omugoba mungo eba bagenda mugoba yo yabakojja wange anko munange mbombo omukyala mbo omukyala yanobye anti jjukira mbo omukyala wa Ahmed abadde akimanyi nti Florence mujjawe naye nga besojjasojja nga okitegeera kati bw'obeera ne mujjawe omugagga mujjawe alina amabina mujjawe omulungi oba otyo mulumba kati nno mukyala wa Ahmed ng'atya Flora naye birthday party bwe yawedde Uncle Ahmed yagenza okudde wakamba omukazi ng'asibye ogutateeka omusajja n'amugamba oba ogenda genda nze ndi musajja muyisiraamu mpozi obuyisiraamu bakkiriza bana naye nze ne banzizaako owookubiri mukwano ku kino ekitwe kyange noberawo nze tebangattika naye maama baba Florence kati omusajja amweyagirana pozi yali yabatabula n'oli mukwano gwe anti baba Florence naye anti watuuka akaseera nga bamwagala babiri nga bonna abaagala bannange kyotawulidde kireke kuba nako okwegobagana n'abantu kyokwerigiisa n'omukulu ekyo nakireka kibeere nga bwe kiri kubanga sijja kunnyonnyola bantu bonna nekyensinga okutegeera nti oyo mukama wange ate mukwano gwange kyenjagala abantu mutegeere nti ne mu mirimu gye tukola tusobola okufunamu mikwano gyaffe egya ddala ate si buli mwami n'omukyala nga ba mukwano nti wabeerawo chemistry oluusi tabaawo naye abantu batuuka ne bakwatagana ne babeera ab'omukwano naye mukwano gwange olina omwana omu akufuddeko ng'ate okaddiye nga tokyasobola kuzaala mwana mulala ng'omwana w'oyo abadde mukwano gwo era ng'omwesiimisa wamukuza n'empisa ennungi era nga tazzangako ku musango gwonna nga wamukwasa ebyobugagga byo abiddukanya bulungi wamukwasa bizinensi zo zonna aziddukanya bulungi n'okeera ku makya n'ofuna amawulire ng'omwana waakufuddeko ng'ate afudde mu nfa esinga okuba embi nga talwaddeeko bannayuganda muzaale abaana bwe kibanga kisoboka okwewala ebizibu bwe biti edimizaaya weewala okuva ekalangaalo bino tetwandibitegedde bannayuganda ennyiike ebiwoobe era n'obwennyamivu tutuuse okusaasira kwaffe eri abazadde bonna mu Uganda abafiiriddwako abaana baabwe ng'ate balina omwana omu gwe baazaala nga
Muzeeyi Sudir. Bannayuganda kiruma okubanga omwana gw'olina yekka, omwana wo gw'obadde olinamu essuubi, omumaliddeko ebiseera byonna, omuyigiriza businesses, n'atuuka ku makya ne bakuwa amawulire nga omwana wo afudde nga talwadde, ate n'afa enfa esinga okubeera ddala embi, nga mu butuufu tolina na muntu yenna gw'ogamba mbuno ngenda kunenya kundi. Rest in peace, Rajiv. Mwami Rajiv oyo omugenzi is Eddie Mezaya. Nali simumanyi era nga simulabangako, wabula namutegeera nnyo okuyamba omwana Fresh Kid. Abatamanyi Rajiv y'abadde manager wa bizinesi zonna eza Mwami Sudir, omuli woteeri, okabadde CEO, omuli Kampala Parents, omuli amasomero, amabanka n'ebizimbe byonna, era nga businesses aziddukanya bulungi. Yalina omutima omulungi oguyamba abantu, era yagwoleka bwe yayamba omwana gwe bayita Felista the superstar, n'ayamba n'omwana gwe bayita Fresh Kid, n'abasomesa paka okumalako ekyomusanvu nga tebasasudde kintu kyonna ku ssomero erisinga okubeera ebbeeyi mu ggwanga Uganda. Bannange bannayuganda, abantu bangi bulijjo bafiirwa, era Mwami Sudir tumusaasire nga bannayuganda abalala abafiirwa. Naye obulumi Mwami Sudir bwayolekedde, era alina okubeera very strong, kubanga essaawa zino etwogerera ebyobugagga by'alina bigenda kumuyamba ki? Ng'omusajja akaddiye takyasobola kuzaala. Kitegeeza aba famire be bagenda okubitwala nga talinaamu mwana we, kubanga omwana we agenze oba yagenda. Bannayuganda, ekintu kino si kya muzannyo ate era si kya kugereesa, kubanga omuzadde yenna y'ayinza okumanya obulumi Mwami Sudir Mukabereria obulumi bwalimu. Naye okufa kwa Rajiv tukuyigiramu ki? 1. Abazadde, igwe Munnayuganda mpuliriza, zaala. Oba osobola okuzaala omwana omu n'akeera ku makya n'afa nga Rajiv kati omugenzi. Osobola okuzaala omwana omu n'akeera ku makya n'agwa eddalu, n'akeera ku makya n'agongobala, n'akeera ku makya n'azza omusango ng'alina kubeera luzira oba mu kkomera lyonna. Era osobola okuzaala omwana omu n'afuuka ekitagasa nga takumanyi ng'omuzadde. Naye bw'ozaala abaana abawerako, kkiriza obagaana, Mukama Katonda tayinza kukwatirwa ttima, wakiri akuwaamu omu oba ababiri. Mbadde nsaba bannayuganda mwenna bwe kiba kisobose muzaale. Kuba kakati gwe okubamu akafaananyi, Mwami Sudir alina obuwumbi n'obuwumbi, alina buli kyabugagga ekyetaagisa mu nsi muno. Kaakati emmaali ye egenda kumugasa ki? Ng'abagenda ogyeyagaliramu beeba abantu bayita ba distant family members. Era Mwami Sudir bw'ataabeere n'abantu abagumu okumwetooloola, tukyayinza okuwulira amawulire era amabi, kubanga omwana ono amukubye wala. Bannayuganda, nze okufa kwa Rajiv ngenda kunenya gavumenti eya Uganda, nti bannayuganda bangi nnyo bafa mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo.
olwa sisitemu ya gavumenti ya Uganda enfu. Kubanga kigesa ki emisana oluguudo okuluggyako barriers. Ebintu ebyo ebiziyiza sipiidi oba ebiziyiza abantu okuva ku kkubo. Emisana ng'obudde bulaba baliya ne baziggyako. Kyokka ate nga oluguudo emisana lubeera bize, lubeerako emmotoka nnyingi. Kitegeeza kizibu nnyo omuntu okudduka sipiidi ennene olwa traffic abeera ku kkubo. Naye obudde ne buziba ne muggyako road barriers oluguudo. Ng'ate bumanyi e Uganda tetulina mataala ku nguudo. Ne bwe muba mugataddeko tetulinaako nguudo ziriko mataala ga sola. Nti ekiro obudde bwonna bubeera bwaka ng'eno e Bulaaya bwe tubiraba. Era bwe mbuuliza ekigendererwa eky'okuteeka bbaaliya ekiro ku nguudo nga temisana tezibaako kiki? Waakiri barriers muziteeke ku luguudo olwo emisana n'ekiro abalukozesa babeere nga bakimanyidde mu mitwe gyabwe nti oluguudo olwo luliko barriers. Kaakati era mwagala nveeyo mpaane gavumenti nti gavumenti muli balungi nnyo ku nsonga eyo. Era mwe mukimanyi nti lwakuba Najivu mwana wa munene, naye mwe mukimanyi bannayuganda abafa buli lunaku nga bafa accident olw'obulagajjavu bwa gavumenti eya Uganda. Bannayuganda mukimanyi nti abantu abali ku kkubo bangi tebalina driving permit. Nga driving permit ze balina bazirina kubanga oli yasobola okuwayo emitwalo 5 ku 6 ne bamuwa driving permit. Nze nina omuwala gwe mmanyi ayina driving permit ya Uganda naye nga tamanyi ne bakwata steering naye nga ayina permit. Era gwe Munnayuganda obadde okimanyi nti Uganda 90% abantu be tulaba ku kkubo baayiga okuvuga emmotoka nga bayigira mu bakondakita, nga yava mu kutikka migugu n'upgrade nga n'agenda ku steering. Omuntu oyo aba amanyi emmotoka. Era gwe okimanyi nti abantu bangi ababeera ku kkubo mu Uganda ku 9 ku 10 nga tebalina driving permit entuufu ze bagamba nti gundi alina driving permit. Era mukimanyi nti n'abantu abo ababeera ku kkubo ku 10 abantu 9 tebamanyi mateeka ga luguudo, nga talina kabonero konna kamanyi ka luguudo naye ng'avuga emmotoka. Era bwemusanga ng'agamba nakavugira emmotoka emyaka 10 myaka 2. Era mukimanyi nti abantu abali ku kkubo mu Uganda abantu ku 10 abantu 9 batamiivu. Bw'ataba wanjaga abeera wa bitamiiza bino ebirala emyenge biki. Era bw'abeera nga si kyekyo abeera mulalu nga yagwa eddalu olwa stress olw'ebiragalalagala. Era abamu bavuga emmotoka nga tebasaana kuvuga nga balwadde, nga balina emitima gyalwala, balina ebirwadde ebyo ebitabakkiriza okukozesa misuwo gyabwe nnyo, ng'abamu n'okulaba tebalaba nga bamuzibe. Naye nga bavuga emmotoka e Uganda kasitabamu akalaba bwe kati. Ekyo mukimanyi nti emmotoka eziri ku kkubo ku mmotoka 10 emmotoka 9 tezeetaaga kubeera ku kkubo nga zivugwa abantu. Lwaki? Kubanga one, emmotoka ezo tezirina yearly inspection. Nti emmotoka yonna okuweebwa pamiti okuvugibwa eteekwa okubeera ng'egenda ku inspection buli mwaka nga babikolera e Bulaaya. Era ng'emmotoka zibakwata ku kkubo nga tegenze mu inspection kizobagana bagenda kukuba ddala takisi omusolo nga ojja kutunda emmotoka
ate nga omala ogusasule. Kati wembuuliza emmotoka ezo zitambulira ddala mu Uganda zisaanye okubeera ku kkulu. Mwalaba emmotoka eya talooya wali ku Ntebe Road. Ekimotoka kyagana okusiba ki erefu. Mulaba abantu eyo basiba bayaayaana. Emmotoka ez'enjawulo ne bagaba emmotoka leemedde omugoba waayo n'esaabaala abantu naye mwalaba ennyu mmotoka eyo ekanoni eggomba eyayingirira oba lyali ssomero oba gaali maka. Ebyo byonna biva ku kintu eki poor system ya gavumenti nti ofiisi ekola ku driving permit abantu bewa driving permit kituufu babeera basaanidde era baasomerawa ebibuuzo baabikolerawa. Ino mukimanyi nti no mu Uganda naabe 10 abalina driving permit entuufu zibayita entuufu. Kasitayiga okuvuga emmotoka n'agenda ku DMC oba ku licensing office ne bamugezesaamu wano na wali ne balaba nti asimbula emmotoka amanyi ogisiba ne bamuwa permit. Naye ng'omubuuza ebibuuzo wabikola ddi? Era musawo ki eyakukebera n'alaba nti oli mulamu osaanidde okutula ku steering? Ng'amazima tewali. Uganda okuwangaalirayo Katonda n'akukuuma ng'oli mulamu aba akuwadde nnyo, kubanga tutambulira mu kufa mu Uganda. Gavumenti ya Uganda bambi mbeegayiridde mulekerawo okutta abantu olw'obulagajjavu bwammwe nga abantu abatuufu temubawa mirimu. Gavumenti ya Uganda njagala mbasale era mbategeeze mulina abantu abali qualified okukola emirimu egyo abasobola okuziyiza obubenje bannayuganda okufa ebbula mikoko. Eno e Bulaaya mu America, Canada, Japan, China wano mu Schengen tuyina bannayuganda abali professionals mu bintu byonna ebyetaagisibwa mu Uganda. Tulina ba pilots, tulina ba professional traffic officers nga baasoma well qualified traffic officers. Si mu magye nedda kuba tekyetaagisa kubeera w'amagye ng'oli yabisoma, kubanga tulina bannayuganda abavuga ennyonyi, tulina bannayuganda abavuga amaato. Wano okufuna layisinsi y'eryato, okufuna pamiti y'ennyonyi oba certificate wano e Bulaaya obeera star. Tulina bannayuganda abalina certificates ezivuga train eggali z'omukka. Those are professionals mu Uganda abalina okujja okubeera heads of traffic mu Uganda. Tulina bannayuganda mu nsi ez'enjawulo wano abavuga transport za goods birole. Omuntu alina certificate, omuntu alina permit ya evuga loole mu nsi ezo zenjogeddeko bw'atuuka Uganda alina kubeera general. Naye temubawa mirimu. Tulina bannayuganda abavuga zibbaasi. Mukwate abantu abo gavumenti ya Uganda mubasikiriza okudda e Uganda mubawe emirimu nga mubawa ssente zaabwe zebabadde bafuna eri. Oli babeera nga e Bulaaya abadde akolera omwezi $3,000. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
kale enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu